Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasa mugende maaso gyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Olunaku olwaleero njagadde mbabulire ku ddagala ligenda obbayamba ku kabootongo njagadde mbabulire ku ddagala lijja obbayamba ku bulwadde obwa kabootongo. Kabootongo asumbuwa abantu ebiseera ebisinga. Kabootongo asobola okubeera mu mubiri n'otamanya kuba tumanyi obubonero ki bw'olabirako nti olina kabootongo. Obubonero buba bungi ebiseera ebisinga. Omuntu aba ne kabootongo obeera ovunda ebigere, ovunda engalo, obeera ng'okwata nnyo mu mazzi otuuka n'olaba ng'engalo zo ziringa enfumbe, okitegeera. Ekirala ofuna nnyo amabwa mu makkati mu ngalo ne mu bigere, ofuna nnyo otubwabwabwa bwe tutyo. Ekirala okuwunya ebigere ebyo osanga omuntu nga ye ne wayambala sitokisi bulungi nnyo ajja kusigala ng'awunya ebigere. Omanye ebiwunyisa ebigere bya mirundi nga 2-3. Ekisooka buba bukyafu. Ekyokubiri kabootongo naye akireeta. Ojja kusanga omuntu nga muyonjo bulungi nnyo ng'engatto yeebeera etukula, ayambala sitokisi naye ng'awunya ebigere. Ebiseera ebisinga abeera bubonero bwa kabootongo. Ekirala amanyi n'okunafuya abasajja. Kabootongo oyo anafuya bulungi nnyo mu nsonga ezo ez'ekikulu. Kabootongo mubi nnyo. N'olwekyo njagadde mbawe ku ddagala lino singa oba osobodde oddifuna kijja kuba kikuyamba okusobola okulifumba obeere ng'onywanywako. Kabootongo ajja kuba kakkana bulungi. Kati eddagala erisooka nkusaba ofune gye bayita ekkajjo ly'enjovu. Funa ebibajjo by'ekkajjo ly'enjovu ebiteeke mu seffuliya ebbali. Ofune emirandira gy'akakwansokwanso. Emirandira egyo nagyo giteeke mu seffuliya omwo. Ofune ebibajjo by'ekifabakazi. Funa ebibajjo by'ekifabakazi nabyo biteeke mu seffuliya. Oteekemu n'essere, oteekemu era n'ebibajjo bya jambula. Teekamu ebibajjo bya jambula. Oteekemu n'akasaana akoteekamu bukoola n'obutititi bakayita akasaana. Ebyo bye njagadde ofune. Bigatte wamu, teeka mu seffuliya otokose bijje bulungi nnyo. Otandike okubeera ng'onywako. Kigenda kukuyamba okukakkanya kabootongo oyo. Mwebale nnyo kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasa mugende maaso gyegattako kijja kuba kirungi nnyo. Mbaagala nnyo mubeere bulungi. Mweraba.